Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu Minisitule ya Gavumenti ez'ebitundu n'akakiiko k'ebyokulonda yali yasemba okutegeka okulonda kw'abasentebe b'ebyalo mu mwaka gwa 2018 gy'emyaka 7 egiyise ekitegeeza nti obukulembeze bwabwe bwayiseeko emyaka 2 anti ekisanja kyabwe kirina kubeera kya myaka 5. Wabula Sabiiti ewedde gavumenti yalangirira nti okulonda kw'abasentebe b'ebyalo ebiwerera ddala emitwalo 7,200 kwakubeerawo omwezi ogujja ogwokusatu nga kwakusimba mu mugongo. Entebe ya LC1 nkulu nnyo, entebe nkulu nnyo kubanga aba-LCs bakola omulimu munene okulaba nti eggwanga lirina obutebenkevu bwaliwo enkulaakulana. So tusaba abantu nti muveeyo mu bungi okulaba nti mulonda abakulembeze abagenda kubatwala mu myaka 5 ku levo eya LC1. Kati Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu ow'ekisiikirize ku ludda oluvuganya gavumenti era omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Wakiso Betty Ethel Naluyima ayagala gavumenti egereko omusala ogw'essalira guweebwe bassentebe b'ebyalo buli mwezi beewala okwenyigira mu mivuyo eginyigiriza bye bakulembera ng'okutunda ettaka omulundi ogusukka mu gumu. Twasaba dda gavumenti nti omutwalo ogumu gwewaba LC1 chairpersons egwongereko, kubanga tusobola kubanga gwoweebwa emirimu gino gyonna gw'ovunaanyizibwa kuba kuweereza recommendation eneeteeka omuntu mu ggye lya Uganda recruitment kuba mala kufuna newe ba police newe ba bank emirimu gino gyonna wa LC gyakola ne security y'ekyalo era wa LC1 chairperson yavunaanyizibwa. So tosobola kuddira muntu n'omuwa mirimu gw'egiti gyonna nale n'omaliriza ng'ate tomusuubira kubaako ky'omusasula. Wabula Betty Ethel Naluyima agamba nti ku mulundi guno okulonda kw'abasentebe b'ebyalo kuleme kulabikira mu ffujjo erikolebwa ab'ebyokwerinda bannansi balekere eddembe lyabwe beesalirewo abakulembera. Muleke abantu b'ekyo ekyalo beerondere abantu baabwe be baagala ate babeere nga be banawusimbwa be babeera nga be batongozebwa. Tetwagala kyalo okuba mu nnaku ng'eronze muntu mulala ate mwe ne mutuula awantu nga bwe tubirabyeko mu nnaku zino abantu balonda kirala n'ate ne wabawo okusalawo ekirala. Akalatidde bassentebe okubaako emirimu gyabwe ng'abantu gye beenyigiramu bakyuse embeera zaabwe okusinga okulowooleza mu nsimbi za gavumenti n'okufutyanka abo be bakulembera. Nsuubira nti buli omu waoyingira ofiisi ng'eya LC1 chairperson nsaba omanye nti ogwo si mulimu obwo buweereza era ogenda kubanga oweebwa ssente nga tezirina nawe zitandikira wadde okugula data kubanga oli ku kintu ky'owannakyewana ate oyambako. Bugembe William Mufumu lya mu Nsonda yaliko ssentebe wa Bukoto 1 n'asenguka n'adda ebulindo gy'agenda okwesimbawo ku bwassentebe bw'ekyalo kino agamba nti okusomozebwa kubayitamu nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe kungi kyokka gavumenti n'etafaayo okubasalira amagezi. Kati nze nali nkulembera mu Bukoto omwo temubaalamu bibanja nti oli wakubanja anaakuyita batonde kano bakuwe commission. Mubeera mu bantu baagala bbaluwa za passport wabanga muntu akuyambye nnyo n'akuwaayo 2 ninga ebbaluwa eba ya 5,000 kega n'osanga obuzibu naye ate LC z'omukyalo zo oluusi batunda ku mapoloti n'abanga akamishoni oluusi bafunako n'azza mu ofiisi naye kati eyo kusomozebwa kunene nnyo okubeerayo. Ono era ayagala bassentebe baweebwe ensimbi obukadde 9 buli mwezi nabo basobole okukyusa embeera zaabwe kubanga bakola emirimu gya gavumenti mingi. LC1 eriko abantu 9 mutuufu twandibadde tusaana obukadde 9 alisiti buli muntu n'afunayo kati bamemba abasooka bano basobola okufuna 7 kyamanyi n'afuna akakadde then ezisigalawo wali ne zigenda mu ggwanika. Bandibadde obukadde 9 kubanga olaba memba wa parliament tetuganye ateekateeka amendments zonna mu parliament ezikwatagana ffeno bye tubawa naye jjukira ffe mirandira LC1. Nze nsaba ku luno bassentebe gavumenti namwe ba member of parliament abateesa muteeseze bassentebe mu musaala gwenkana gutya gwalina okufuna. Gavumenti senge ebo byongedde ku ssente ze bafuna eza buli mwaka ne baba nga bafuna ssente ezibamala kubanga embeera ebanyigiriza. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba gavumenti eyeekyuse ate neeyongerayo okulonda kw'abassentebe nga bwe zeekola. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, ageesigika.